ono Muhoozi byakola mu M7 ne banno bitambulira ku mateeka. Bino si bye byabatwala mu nsiko. Bino Tafiire byayogerako kubanga yakikkaatiriza nti aba Directorate of Crime Intelligence ekulemberwa General Christopher Damulira batta abantu extrajudicial killings era n'alabula amujjide mu bigere Professor Ephraim Kamuntu. Bino bimwalwanirira bye byabatwala mu nsiko. Lwaki ono mutabani wammwe temumukomako? Obumenyi bw'amateeka tebukosa ffeffeka abali mu opposition. Era Baidi Mutwe n'abalala bawambibwa abantu abamu nga tebakwatako nnyo. Awo si wa kibiina kyange oba ki oba oli abalina n'omusango. Naye kati buli omu atandise okukiraba nti nedda buno obumenyi bw'amateeka. Kaakati bannamawulire nabo bakubibwa. Abakulembeze b'amadiini nabo bawambibwa. Mujjukira Father Sekabiro w'e Masaka ne baamuwamba. Tewali ali safe. Kanalayo Muhoozi yatiisatiisa ne bannamawulire. Ndowooza tayagala mwogere ku nsonga zino muzireportingeko. Naga NTV ne Daily Monitor nzija nja kubaggala. Kati ayagala kutiisatiisa buli omu. Tubeere mu kutya. N'aba NRM nabo tebali safe. Parliament nga tutudde wiiki ewedde nayogera ku mbaka wa NRM Margaret Etiru mbaka omukyalo wa Muria. Naye yatwalibwa ne wayitawo ebbanga nga tewali amanyi mayitirege. Ewa NRM ekikulaga nti nammwe aba NRM abalowooza nti muli safe. Temuli safe. Temuli. Civil society bonna abalaga nti temulina kye muŋŋamba. Wano akakiiko ka Parliament kamusamuninga aka defense n'agamba mmwe basiru mmwe nja kujja mwenna mbasibe. Akakiiko ne katya. Ne speaker yaliwo mu kaseera ako n'asirika. Kakati awo we tutuuse mmwe aba NRM abalowooza nti muli safe. Yagamba nti mmwe n'abayisaamu awo eggaali n'abavumaavuma ng'anyiize. Kakati mmwe kyekiro balowoozesa nti mmwe tayinza kubawamba nga munyiiziza. Mulowooza bino biri ku ffeffekka ab'opposition. So ebintu bino bigenda mu maaso mu bumenyi bw'amateeka. Of course ba Eddie Mutwe baawambibwa n'abalala bangi bali mu makomera, ba Alex Waisa Mufumbiro, Dr. Kiza Besigye bakyamulanga kubanga gavumenti eno tajagala. Sam Mugumya naye yawambibwa ne kaakano taleetebwanga mu kooti, amayitirege tegamanyikiddwa. Waliwo omwami omulala bamuyita Amos Lwangomani. Ono alina oluganda ku General Kahindo Tafiire, ono naye yawambibwa. Emyezi egiwerera ddala giyise. Tebamuleetanga mu kooti, ali eyo bali mu kumutulugunya. Ndowooza ensonga lwaki General Kahindo Tafiire kati ayogera ku bintu bino, kuba naye alina obulumi ate ng'abimanyi bituufu, kubanga alinayo obuwe. Tabiwulira buwulizi, naye alinayo obuwe. Christopher Godi abamu gwe bamanyi nga King Zare, oyo naye yawambibwa ennaku z'omwezi 21 April. Ne kaakano taleetebwanga mu kooti, tatwalibwanga mu kooti. Bwe twava mu kalulu ka 2026 akakaggwa, mwalaba engeri gye kaayisibwamu omukulembeze w'ekibiina kya NUP Oweekitiibwa Kyagulanyi ne famire ye neerumbibwa ne bayisibwa obubi. Ebintu bize bibeerawo bino. Kakati ku Mande mwalabye Kanso Elias Lukwago balumbye amaka ge ne bamuwamba. Muhoozi n'avaayo nti ono nze mulina mu basement. Abamu ne bagamba nedda byakusaaga n'abalako ebifaananyi. Embeera eno tetulina kugikkiriza kusigala ng'etambula bweti, kubanga ekya tetumanyi ani gwagenda kukima. Muhoozi akola effujjo erya buli kika. Alinga omwana omanyi abaana b'abagagga batera okubeera n'effujjo. Kati bw'omuwa ku buyinza oba oli awo bw'atasobola ne kiyitirira.
kati ne Muhoozi bw'ati bw'ali mu kweyisa ate nga ffenna ensonga eno erina okutukwatako. Mwami Museveni yagamba nti kino ekisanja kya Buteebaka, kisanja no sleep, era n'agamba nti abakulembeze ababba ssente y'omusolo, abakulembeze abatafa ku bantu ajja kubasiba. Ssebo Mwami Museveni ono mutabani wo abantu avudde ne ku ky'okuba nti tabafaako, abatulugunya, abatta, ye kennyini akikkiriza. Yagamba nti yatuusa 22 basapoota ba NUP n'abalala tujja. Ono ogenda mukolako ddi bw'oba ogamba nti eno kisanja no sleep? Twagala bumenyi bw'amateeka babba ssente y'omusolo. Waliwo obumenyi bw'amateeka obusinga okutwala obulamu bw'abantu, kubanga bobba ssente zaabwe zirina okuzimba amalwaliro, naki ekyo kikyamu era balina okuvunaanibwa. Naye kaakati ono ye abattabusi tatutte ssente zaabwe zirina kuzimba amalwaliro, nguudo, naki, bw'abawamba n'abatulugunya n'akola effujjo erya buli kika. Ono mutabani wo yali waggulu w'amateeka. Ebitongole nga Uganda Human Rights Commission of course bisirise ku nsonga zino, oba oliawo nabyo biri mu kutya. Muhoozi bwe yawamba Eddie Mutwe, aba Uganda Human Rights Commission ne bawandika ebbaluwa, twabalemerako nnyo, tubawandikira ebbaluwa naki ne bawandika ebbaluwa ne bamugamba amute ate Eddie Mutwe n'abagamba mmwe nno saagala kummanyiira, nammwe nja kubakima, ne batya. Kati baabivaako. Ekyo kitongole ekiri mu ssemateeka yaffe. Tulabye